Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Zikubire waggulu zinoge. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Oyo atutandikira omwaka ate n'agutumazaako. Tuludde nga tuteekayo katiiza era nga buli muntu yeebuuza. Omwaka guno nga 3 mu Desemba. House of prayer erina ki? Ndudde ebbanga nga mpuliriza Katonda nga njagala mmale kufuna ddoboozi lye ampa omulamwa ndyoke ntegeeza abantu nga bwe ngenda obategeeza kaakati nti nga 3 mu Desemba tugenda kubeera Kanani mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Enteekateeka zigenda kubeera marvelous. Katonda yaŋŋambye mbagambe omwaka 2024 Katonda agenda kuddiza omugabo emirundi 2. The theme for this vision night, it says that the Lord says, I declare that I will restore double to you. The Lord says that he will declare, he declares to restore double for me and for you. In the book of Zechariah, chapter 9, verse 12, is where we find that theme. Zechariah chapter 9, verse 12. Zechariah esura 9 olunyiri wa 12 Katonda agamba nti ndibadde zoyeki basaba ne banyabo tubonyebonye nnyo tuyise mu buzibu tuyise mu mbeera nga buli omu agitegeezaako munne naye nga ne gw'ogitegeeza naye akugamba nange eno teri pulaani. Bw'ati bayogera Mukama nti agenda kuwa omugabo emirundi 2. 2024 kuba planning azi wandiika vision book yo wandiika ekitabo ky'ekyokwolesebwa ng'oddabulinze ebirowoozo byo. Abadde ayagala bangalo teekawo kalina. Abadde ayagala edduuka limu sawa amaduuka 10 bw'anaakuwaako 2 era weewaawo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. 2024 the Lord declares to restore double to everyone. Gwe mulama gw'omwaka omulamu ogwo gwaffe mu house of prayer, omulamu ogwo gwaffe ku Solot Media, Salt FM, Solot TV, YouTube, Facebook, TikTok, omulamu ogwo gwa Uganda yonna, omulamu ogwo gwa nsi yonna. God in 2024 he's going to restore double to everyone. God in 2024 is going to restore double for everyone. Zechariah chapter 9 verse 12. Mukama abampera omukisa tandika okutegeeza omulala n'omulala ategeeza omulala n'omulala ategeeza omulala ekipande kitandika okutambula posta ku masimu gamwetambule. Zechariah chapter 9 verse 12. God will restore double to you. That's the theme of our 31st vision night. 31st December tuliyingira sawa 12 za kumakya tusibewo tumaleko omwaka gwa 2023 tusulewo tuyingirirewo omwaka gwa 2024. Wandiika okwolesebwako okwole bulungi okuteeke ku bipande tosala ku birowoozo byo tokendeeza ku kukkiriza. Actually bw'osoma olunyiriri olwo Zechariah essuula 9 olunyiriri olwe 12 lugamba nti ababadde abasibe mu kusuubi, those who have been imprisoned in hope, wagana okola ebirala emikono gyo misibe gwe teweegatta ku boonoonyi, wagana ekibi, wagana sente y'ekibi naye obaddenga n'essuubi. Katonda agamba mwenna abalina essuubi ababadde abasibe mu ssuubi agenda kubawa double. Olunyiri olulabye mwana wange, olulabye aliwo abadde asibiddwa mu ssuubi ng'essuubi kyewasigazaawo olina essuubi nti bw'otaafa covid, bw'otaafa ebola, bw'otaafa buli kintu kyonna, tuwafa njala, tuwafa amasasi, tuwafiira mu mbeera ng'obadde wasigaza ssuubi. God is going to give you double.